nanage titukikole ichuli nera twina buli lunaku bikutuse kyalla jalalo bibadde byesiye ennaku zino kwendi ichulidde ya ready nditukikole nera tinera tinera tinga buli lunaku ichuli lyakwecyanga masanyu ebyange byonna byamukisanga tikati tukikole nera tinera kasito okalaba kano manya papa wa social media ready lero ndireti kubanga nebasereti bada ndi kubyaba makanika simanyi bambuulira bino bambuulira biri chuli sibadde bulungi atolo naye nga mwasuze mutya kiri kitya abaana bannesimbyeko kuwa pulezidenti naye banjagaza ki tebasobola kundekako nembeerako pulezidenti nga tewali anvuganya ama muli mutya abantu bange mwasuze mutya mikwano gyange neyo yonna gye muwangaalidde bigenze bitya abatunda otulo muli mutya tubatumiddeko nnyo bamutunda tulo ng'ozuukuka ku makya nga wagaggawadde wafunye ssente n'ojooga ensi eno n'obeera mu joozi namba 1 nga tomanyi yes obeera ozuukuse ng'oli South Africa John Polumbu yenkubuuzaako Ediasira mu Sweden top commander security nkubuulizaako ddala Veronica Brand nembanga nkubuuzaako mbuuza ku mukyala agaba nembuuza ku Mariam nembuuza ku Phoebe. People have walked a long journey with since day one. Abantu bangamba Mariam Sweet nga tomuvaako Phoebe is abo tutambudde long distance siba kuzanya no batumira abakazi bakambwe wejjako abakazi nga ogudde waliwo yejjako abakazi ate yasigaza akantu konna nga yasigaza ki bonna abantu baabwe badda waayiculi munnange kalika iculi kalimu bamisambwa tekakulekera muwagizi nomu koogera ku makya kalinga oli iculi muveeko nange namwewuunya dda kokolota iculi abaawulira sniffing around like dog. When iculi sneezes the whole village catch cold. Tinera tinera tulonde iculi abalala baleke bajja keerewa kyoba obeera suwadi ku iculi nkeerewa mu budakiika naye constant pace every day toba wawazi bakulembere batye iculi yoyo yennyonnyange buli ayagala ofuna ku kitangaala kwe yeekutte buli mukutu ngendo keera mboozi ze guliko iculi diisi iculi yennyonyi nyange kino kikubeere mu mutwe iculi yani yennyonyi nyange nkoko enjeru koyina okwekwata olabe gy'ogenda buuza Gideon buuza Mudubala buno obwana bwabamweyana simanyani kila kitu ku nnyonyi nyange nkusaba akalulu bw'obwembeefu wonna wonobeera online link egenda kujja buno obululu si bwogeta unity ekyakola formation unity yebakolagana ne database one twaba wadda buli kimu biaweya kati campaign zatandika dda londa iculi ebyokunjogerera gwe tobifaako gwe nonda bannange nga nkoze birungi abaana abasoma masters nina nga baddayo soma lwa iculi yes scholarship nenfuna perolo nendeeta president ne bamuwaako ku million 4
Secretary General simanyi 3 kitundu waliwo abakola emirimu ekyuli I create employment. I put themselves about Moet and NSC. I will build empire. Kawil's entire. I will employ Ugandans and nobody can stop we. Still Ichuli alone. No one else, and nobody else still. Ambassador Kata Stipperman. Nobody else. Stipperman straight. Kati ninafunye neba ambassador bulinsi. Ngenda funa ba ambassadors. Abanchikirira manager Tyson nkubuzaako nnyo mu bitibwa nanti wasuza otya webala omulimu omulungi gwokola gwatemba manager wawamba walaga wala musajja omukakamu God fearing simple and impo atenga kwa idea kwa today Kasumba Ismaili mu Abu Dhabi ugamba otya mi boss since oyo mukama wange since kemwita Kasumba Ismaili nkubuzaako mu bitibwana Ajamisi Kigundu nyinza kwogera kindeke kye kwa Ajamisi bamuyita turning point muyita Yanga Dangote kabimala abimalangana Yasini Victor Ruzi yakoze akayimba oba omwana nayo nekyana ekirungi webale kuba mukozi yes nembuza kuba YouTubers benkolagana nabo Iburake Mukasa SB4 Bizonto Adija Chigozi Sara Henza Kakalamu mi favorite abantu benkolagana nabo Sanchez Cookie Smith abaganda bagamanya mwe manji nnyo nembuza ku TV personalities awo nobeera oli mukalulu ubuuza ku bantu kati n'akalulu kali digital yitira wano obuuze nembuza ku Galaxy FM abazinyi muli mutya mwijebaleko Flora mi favorite DJ Nimrod mugamba mutya nga temunjogerako ku Galaxy mwantamanga we nabatama nayo kubabuuza nino kikola yes abakola ku TVs mi favorite oli otya naka nkolera ku campaign oyi mwefuula nnyo abawaggulu naka kimanyi nkolera ku kalulu nembuuza ku muyimbi ow'eddembe omukakamu omuntu mulamu nantayomba nantanyiga nantakola nsobi nga Bruno K Kigundu most kind God fearing simple able bodied young nice looking fresh owekisa Bruno K yes nkubuuzaako mbitiibwana tebakulimba na kulimba you are one of the most kind heart giving simple able Bruno K yes nembuza ku baana bo bombi Saith ne Briera webale kuba musajja meketi tewabana kugamba toli meketi oli mekete Bruno balete mekete z'abasajja no banga siyegwe was omuntu asobola Vanessa yinzo obutaba mekete oli mekete Bruno mu basajja abayine bbugu mu kiwato mwoli no joke sharpshooter make a mistake ngowedde nkubuuzizaako pass palaso sa palaso nenkubuuzaako mu bitiibwa na fiiki mbuuza ku bantu bange zaala toto kawali ayiza kakakalamu straight musiru ayogera ebigambo yo kakalamu mwe yatoniira omwo oba obutono mwe muli n'effumu kubanga bannange kakalamu alina abaana bameka atambula n'abaana amulabirawo mu butono naye ayi mukama katonda nannyini buyinza ku nsi eno tuli mu Ramadhaani mu nnaku ezisembayo katonda otukkirize tuyite mu kiro tulabe kulayira tuli kadire njirabeko omulundi guno mukama ebizibu byange byonna mbigikwase nsigale mu nsi nga sirina kizibu n'eki mbeere mu bubeezi nga ndi muzaanawo misikini wo Allah oli wa ttendo gwakola omuntu neyeebaka ate naazuukuka natuuka naavako ku nsi nga tategedde ebirowoozo ne biwummulamu ate enkyombe erina oguwulira nga ddala guli active mukama katonda oli wanjawulo wakola okutemya
wakola okutemya okussa ebintu ebyenjawulo olulimi engeri gye lugaaya wembitenda siyinza kumala yeggwali waggulu eyo alaba wansi eno gye tuli siku watuteeka okutali mpaji mukama oli w'amaanyi akwatirako omunaku n'amalako omwaka akwatirako ali akasasiro n'atalwala ate munnange n'amalako omwaka n'afata omulala mukama katonda oli w'amaanyi waliwo ebizibu bye tuyita munoga mukama katonda ogwo omwezi mbakufiirwa nandikoze ntya wallahi nga waguyitamu mbulumi buzibu nnyo naye n'omaliriza nga tolina gwoviiriddwako kawabe mu covid mukama oli w'amaanyi endwadde nnyingi ensi oziteekamu ebintu ne tuyimagininga nti ne bituuka wano tuba tuwedde ngaasikweke naye mukama obadde mulungi nnyo gye tuli tusaba abantu bonna babe nga bawona abalina obukosefukosefu abali mu malwaliro abagenda otambula accident ku makubo olunaku luzibe ate tukikole neera amina ya rabbul alamin sale badde ewanvu I was becoming emotional omanyire ebintu byosaba bonna ebizibu wozibiriza oti ogenda olaba nga ofu kyova abantu bavayo nagenda mu ggulu simanyi nazuukidde there is a way woyinza okuwulira muri dini ng'erinye malayika nga zikusika nga wongera okwogera ebigalo owaayi kanzire ku byedduniya now eno woninga egenda eri Kajjansi Clays ekisooka 1 abantu bangi nnyo mbali commendies okujja Kajjansi Clays temumpangayo wadde ku commission not that I don't know mbamanyi nze nsindika abantu mu companies ne bagula ebintu banneebuuzaako wano juzi nakatwala client mu Uganda Funeral Services nga zze kusasula death insurance kakati omuntu wajja n'agula ebintu mu company yo nga nze mu recommendinze over 40 million tompeereza commission that's one naye si kyekyo kyokka ekyo sikifaako kubanga nze mba nsanyuse nti nkoze ekyange however ekisinga okunnyiiza ye client y'omu okukomawo naŋŋamba nti kampani eyo gye wampa tempanga bintu ebyo client mwamuguza Clays asinga amategula agasinga ebbeeyi ku Kajjansi over 40 million okuva December up to now temuga deliveringa mugamba encha luli ate ezo siye complain esoose nina complain za mwenyingi Uganda Clays manya Kajjansi Clays njagala obbagamba mbaagala nnyo kuba kuva mu buto ndiwezana manyi Kajjansi Clays that's why abantu we bambuuza njiri commendingirawo but don't sabotage my clients. I'm warning you. Omuntu oyo client wange mu making sure mumuwe ebintu ebyo ndi muswawo nabali commendingira client yajja nagula amategula over 40 million temwampa commission. I'm not complaining. Naye ate ekinnuma client wange amategula gatuuka dogenda ku nnyumba yampa omulimu gw'okusiiga langi ninze bateekeko amategula muwoza leero enkya luli which company mwe mwafuuka bayaaye Kajjansi Clays saagala nzijaawo n'essimu zange n'ebyuma tujja kutabuka munnanga ate saagala damaging company gyenkuze nga mpaana buli muntu ambuuza ku mategula ngamba Kajjansi Clays naye kati kinnuma nnyo it baffles me okuwulira nti ennyumba gye nnino siiga kati ekirindi ewa kubanga ennyumba erina okugendako amategula ndyoka etandike langi ennyumba yabeera ddarwede nanyini nyumba ngamba ninze mategula abantu be wangamba okumpa amategula tebagaleeta Kajjansi Clays ate si yoyo yekka gwe nnina bantu bangi nnyo abanze bampa complain eno mwagala mwafunamu abayaaye
mu sente z'aba customer musooka zirunda mu nkoko wabbali manager. Let me tell you, ensi ekyusi bajja okugoba mu kampani eyo kubanga ebaddewo ebbanga ng'esaavinga bulungi. So the problem cannot be for a long time. No kubanga problem is immediate. We shall solve the problem. We are going to solve the problem. Simanyi ngeri gye mufuna million anya mu December. Ne tutuuka kati ng'ate time gye mwawa client buli lunaku mujja mugamba enkya tuwe wiiki bbiri tuwe sente mwazikolamu manager sente wazo oziinamu ebiyumba by'enkoko ku bbali gy'osooka ozzozaamu nga company temanyi. Now I'm giving you today, tomorrow I will be by your door, but don't invite Ichuli to your door. Don't make sure you deliver those materials to the client so that I do my work. Otherwise, the longer you delay the client, you are inviting me to your company. Attending a complain with it. Ne just mbadde ndi ku reserve. Kajjansi Clays temuntankula mbegayiridde mukwate amategula ga client wange mugatwaleyo. Mbawadde obudde obumala oba temugamuwe mukwate sente zaffe muzituwe tugende tugula amategula ewalala. Mwe kitegeeza temuyina capacity producing amategula. Okuva December million ana toletanga mategula mwe. This warning goes to you. Nayenga just warning sinnabikula awo nvuddewo. Yuna nabagamba mu registeringe mulonde Ogwanga nani ne muvawala. Kakati campaign zijja zisembera tujja tubabulira ku bintu bya Yuna tebibadde birambulukufu ebbanga ddene. Badike yalinga enamba ddala ku website ne sente ze baataddewo ze baalaganga ate ne Yuna yali online. Kale munnange ebintu ebimu byewuunyisa naye kituyambye kintu eki mukulu Lambert yayingidde mu ggwanga. Byonna ebyakuleese Lambert bituli wano bindi wano ebyakuleese. Naye tubadde tukusaba ekintu eki nga tonnalinnya nnyonyi kuddayo. Ogwanga waali naawe Lambert wooli. Lwaki temuve Uganda nga tubawadde debate ku TV time mbafunire TV time? Lambert you are in Uganda. You have not contacted me. Tuli ba mukwano neka tuli mu campaign. Naye ku mukwano tuli ba mukwano neka ti mu campaign. Mpagira Ogwanga ne muvawala. Ogwanga waali wano mu ggwanga. Lambert naye wazze mu ggwanga. Kyonna ekyakuleese Mungu yakimanyi. Nze plan gye muliko gimanya abayuna always kati muzze mufune engeri gye mulisozi listingamu eki esente edala. That's not my problem. What I want is you not to have new leadership. Kati new leadership enkoze bulungi ti Ogwanga waali ne Lambert waali. Lambert mbadde nkusaba okkirize tubawe TV time debate gwe n'Ogwanga. Debate ekole ki? Debate debate egw'omulundi ogwo gumu. Kubanga ebintu bya Yuna tuze tugamba abantu registeringa mu voting. Nete abantu betaaga okwennyikira kiki kyozza okukola kikyogenda okukolera abantu nakyo bakimanye. Yes. Era Lambert nkulinze mmanyi oli ku Serena oba oli Kigo. Ku hotel yes biri. Drone zange zandaze nga Lambert oli Serena oba Kigo. Awo. Bambi nkukubiriza nkubira ku simu nga Ichuli tusooke twogeremu mukufunire TV time Ogwanga waali ekyo tukisolovinge kigwe. Mbasaba akalulu mu butongole nga Ichuli tulinayo okulonda. Njagala okwebaza mikwano gyange gyonna egigenda okuneesimbako nga Yugamani Kaye Godfather naye munajja wa sente za campaigning material. Ebintu bye nina mu campaign mubiraba. Siroganiza atambudde dda tannatuuka wadde ku muntu n'omu naye nti anvuganya. Wenna abawangula nti Ichuli yakabba. Sebo campaign nzirimu nze nkola muwulira nkola batya n'okuvaayo kubanga ku bintu byenkoledde ba blog okuva lwe najja wojja okunvuganya osooka n'oggwamu n'amaanyi.
kansooke mbabbireko ku bitono ennyo byenkoze during my time lwakubanga siri muntu wa bragging all the time. Isma, I don't blow my trumpet. No, I'm a down to earth person. Naye bino byenkoze ng'ojja okunvuganya bino byenkoze. These are the foundation byemmazeeko ng'ebbanga ndi president kwensinziira nsaba akalulu akapya bye bino. 1. Blog Association ne bwogenda ku Wikipedia tekamu Uganda Blog Association bwofuna endala ng'omanya yikyuli awo nimba Wikipedia yeno Uganda Blog Association eri recognized mu ggwanga nagitwala mpaka mu ministry ya ICT bwe bikunyumira tekawo yikyuli neera to commenting byagotekawo yikyuli neera bwowakanya ogamba yongera okunnyonnyola nagitwala mujjukira jjana nga gye yava nga bannwanyisa nengende wa president ne banjogerera bingi kumbe nganzo imaze okulengera wa gye kikola ki ekiraga bayogera ebigambo bingi simanyi mbatadde ku lisiti ayagala tufunirako sente Bulaaya we amulemye naye ffe tujja muloopa si yatukulembera tasaana bwa pulezidenti n'abava mu kkomera olutuuka nga bawakanya naye nga byenkola byebiri okukola association government negiricognize nga togiyita emmere. Omanya association mmeka mu ggwanga muno? Uganda Blog Association emanyiddwa president, state, government, parliament, cabinet ministers, dignitaries, ambassadors, diasporians. Emanyiddwa one achievement ichuli nendyoka nkola organizing nengamba no ichuli olina okuba mu leadership ennonde akalulu twakategeka mwakalaba nakawangula nalayira mwanyipa obululu bungi nnyo ne bennawangula namala nembasembeza mu ofisi yange nga mwe bakola ebifo nembawa tayimu ne tufuna bibadde bulungi eyo milestone egi ojja ovuganya beera ready otegeere gogenda ovuganya. Eyokubiri nina abaana aba bana babuloga nga bali ku masters degree. Atamanyi masters degree e Uganda ogenda omala masters degree ogibalirira obeera milioni 15 semester 5 ya 10. Omuntu atamanyi masters degree nti we bakuwa omulimu gwonna ng'olina masters degree otandikira ku administration level. Abaali bageya nga ba nsunga ulira milestone gw'omanyi okufunira masters degree scholarship n'enjikuwa. Abo nina bana mujje nga abantu bagenda kubuuza oyempawaliinzaani mu bya blogging by'ebbanga ogenda olaba abaana okulonda ate nga tetunnatuuka ku bya YouTube. Jangu okuvuganya ng'oli ready temutuuka ne munkooya. Mbagamba bulijjo nti ndi Shaka mu Ocean situuka nga benvuganya muli nsiriŋŋanyi. No offense. Jangu ng'oli Shaka kubanga eno Shaka yogenda ovuganya tichulineera neera ha ulira masters degree abantu ng'oli staka omuntu najja nagaja ng'osome masters degree ekyo oba tokitegeera siina ngeri genja kikunnyonnyola sirina mujja nnyiiza n'abaana balaba munneesimbako obusungu bubeetimba mu mutwe bagamba kati ono atawaanya pulezidenti waaki londa yikyuli yekka balala baleke jjajja bisangako yikyuli takumazeemu maanyi akwongera amaanyi gokka deyiri sikomyawo Blog Association nenjongerayo erina office ku Market Plaza namwe mwagiraba bwaguuga abawuma banyiiga anti bali mu kasonda banene bati naye bali wafunda bati naye tuli wagazi
mu office ate tuliyo fekka big furniture, nice looking furniture, computers, desktops, printers. Sebo olwojja okuvuganya abantu obagamba oleese ki? Simanyi new ideas. Which ideas are better than technology? Tulina computers. Government speaker nanyamba nampa nalagira ne bampa internet 5 years tukozesa wa parliament adduka stupid. Babloga nembe powalinga ID card bayina buli bifo bayingira bali proud of their president atengo malojja ojja kubanyiza mubadde muwakanya ekintu kino ebbanga naye nga newe tuba tuzaawo munawangula chulinga nvugira walala 300 kilometers per hour fast lane Mustang faster than expected far away so far away owulidde achievement za incumbent anasobola olya jjoba nedda abireke achievement zebabuuza tetugenda ku TV oyagala kukolera kiba bloga speaker akumanyi UCC emanyi Uganda Blogger Association ebitongole bya government byonna we are seizing space tugenda tumanyikibwa ate tunaatera otuuka ate nga mujjawo bannange twetaaga president omulala oba nedda londa ekiri yekka tikyuli neera mu nsi yonna waliyo abantu abali blessed oba oyagala oba toyagala waliwo abantu abafuna ebintu neweewuunya n'ogamba yiyi bannange abo abantu kiki nga ffenna we tumanyi ennaku zino nti bannange abaana bamayanja abo balina effujjo naye abaana abo baliko ongeri maama waabwe gye yabanaaza kayaayaana akola effujjo naye ogenda olaba nga era mu bantu yayaayaaniddwa naye nga mu ekyo kyonna abantu bwe batyo gye bali mu nsi nga bangi naye bw'osanga abaana waliwo abantu b'osanga n'ogamba kati luli nabagamba naye bagamba banaye Chosen Beke ayimba naye kati ate yaleeta muganda wa Chosen Beke ayimba kuganja mwegendereze nze omanyi mbeera wano nempulira ebintu bingi nnyo naye mpulira mu nnyimba z'Abannayuganda akakuganda ka Chosen Beke mukegendereze mwegendereze omuyimbi gwe bayita Amoslovins ayina akayimba bakayita awo wuliriza nnyo byeggamba gogenderera gwegenda kubya simanye bagidiumudo jamalaga wuliriza nnyo omuyimbi gwe bayita Amoslovins omwana gwe bayita Victor Rose ayina akayimba bannange buli muzadde kali akeetaaga yakayimba naye waliwo obwana obugenze wujja n'oga Katonda bannaye kano yakawaatya Victor Rose nako kayimba bulungi nnyo Vivian Tenda ate nyizo kivaako kyanyimbidde akayimba kalungi nnyo ti Vivian Tendo Shakira wange ali atya simanyi wakomawo mu America Shakira ndudde okulaba nkubira ku simu kubira ku yichuli essimu mugati ki abaana abayimbi abato si balina kati Violet ampe sente ki kapiripiti mbadde mupromotinga buli lunaku ebbanga lyowuliridde erinnya Kapeke tewali sente z'abayimbi bato bayimbi bakulu be bampayo ku sente ate when do you want sente kyekintu kyenkola for sente awo president siriwo naawe government yateekako president w'ababloga millionaires kyovola kati akalulu kazzeemu abantu secretary genes waliwo bano abapulintinga miliyoni emukitu kati abantu bategedde bannange tebateeramu awo olaba kati nze abayimbi ampe sente mmeka naawe tewali muyimbi ampayo ku sente bampayo nsanze ate za kamiliyoni nyakule tuli ba mukwano njagala owulira ng'ayomba mpulira bulungi ng'ayomba yes kati saha teziba nze ichuli tewali muyimbi ayita gambulo simanya ampadde sente nkole kino muyimbi ki
sente ki d tekibangawo ebyo byaba bloga balala aveeyo nti yampa sente mu promoting wa abantu abeera namperezayo ku sente ng'asiimye nze nkolera abantu obulango kati kididi sente kizampadde kididi simanyi ndi Masaka nzina mama yali muzinyi simanyi bampita nyimbo za kididi wezityo naye kididi ansanyusa busanyusa since day one anzini he has a lot of entertainment I choose kubanga mpulira essanyu nze sirimu ebyo byamwe by'abana Uganda tera simanyi omulala ajja kujjako waliwo ebintu byenkola just kuwill my will kati pink ampe sente ki Carol Nantonga ampe sente ki Katale yandikando bampe sente bazijjeewa waliwo ze sente ate zentwala sente gyatwala za bebe cool sente njagala twala za abantu abayina sente sinza twala sente kati kapiripiti mbadde mu promoting kapiripiti atayinza okumpa sente waliwo ebintu byemulina oyiga ku Ichuli nze ku ebyo ebya music ngendera ku kituufu senga bwe byali bya sente senga sigenda wa Kenzo mumpulira emirundi emikanga ndi against Kenzo senga nagenda dde wa Kenzo da okiwulira nandibadde ndine kuba jostede ndikuba tewali analysis wozireetamu sente zikulemye nze Ichuli siri ku sente ekubuuliraga wekiri ate wekikunuguna lyessanyu lyange akiwulidde era mumpulira senga nali njagala sente senga sikola wasi senga za Simba siryangayo wadde olwabirirwe simuwaana mirundi emeka gye muwaana mingi Irene Ntale manyine gye babeera alien skin buli muntu yali amanya alien skin ne alien skin yali buli wamu yali amperezaayo wadde olwabiri abazole yate nga bali eyo nenga Ichuli yemunyenye mu Dubala ali ku boda yali ankubidde wadde ku simu apaala n'abalala Bobi Wine simu Ichuli yennyonyi nyange gwe genderera ku internet olabe buli muntu alina kya postinga Ichuli yekabejjangana Palaso Twina love festinga mwenda Palaso ayimba nze nabagambye Palaso ayimba Uganda okusinga Palaso n'aba rap abasonyiwa Palaso ate n'akuba rap muyinza okutya obuti kati fe abanyumira rap omanyize ndi mu Baboon Forest fe tuli ba rapa nze ndi mu Baboon Forest ensi yonna ekimanyi I am a Baboon Forest artist legendary artist nze nkuba rap temumpulira buli lunaku nze Isma nkuba rap era mu free time yambeera nkuba mu rap omanyi fe twakuliranga ate ba rapa rapa gwobumanyi kati abo bazamba mama kikuba abaana abarapinga baba n'ekitone naye Uganda tebawanga rap music ki bamudobonkanya ne bamukubiramu ebirana naye nga wagudde ba Sentinel said fa bamanyi rap music kati nze simba Sentinel said watandika okuyimba biboyo pulira bulungi waliwo abaana banga ba freestyle naye ndudde obbala abantu ba hip hop lwaki temumpitako nemmanya where you are nze ndi hip hop artist yennyini buuza ani kyali wange bamuyitanga batya Abraham yes Sylvester ne Abraham babaluku abo bonna babadde bakuba nze Ichuli ndi mukubi wa rap number 1 ebyo bitontome byonna ebyaggula vitenze ndi mutontome Ichuli nze mmanyi oludica nze mmanyi omutwe guno guyinaya oludica lwono Kenny the man nze omusingi anisikombasi mustasa olwo oludica ndi mubi kati Ichuli ame number 1 rap artist era nga mbeera mu Baboon Forest naye simanyi ba hip hop artist gye muli I want to promote you alive siraba lwakinyeyi mwana temumpite let me know where you are njabatuukako nze ndi rapa ebyuma byabula bubuzi Ichuli ndi rapa abaana wonga bakubira ebigambo togeza n'omunenya abo otuuka nga agenda yamulabanga adduka musisi n'amusika twakkirira twagenda ebigambo byakyukka ennyonyi twalinya maaso gamyuka abatulaba beerinda abasinga balimba batulabanga beerijja bannange tukuba ezo generals manyi tukuba ezo tuli babinnya ate mu ezo
sikulimba ze tutule chali bange nabayinanga gabalema nga tuyinza okubeeza ez'oluganda ne babaluku. Olabika olimba musajja yajja kiro yatuuka ku luggi n'alukonkona yali tategedde nti musanji wa musanzeemu akonkona alinda awulira tebaggulawo tandika okulingiza akutunula mu katuli ankinga ayambala alirawo kama alumenya oluggi kanne twali tukubeeza ekyuli nga ndi mubi. Sylvester ne Abraham nze ndi wa Baboon Forest ne General Zamba akimanyi era wengena mu studio mbeera ndapinga bulapizaawo ng'abayimbi bawandiika naye nagezwako okuyimba mu booth natya abayimbi okuyimba kuzibu okuyimba bagamba ekyuli teekamwawo ku malobo okuyimba kwazibuwala nze naawe mulapo nga tukuba laapu kaya akimanyi tukubanga lwapu ffe era tuba tukayanamu just eva ne munsi wabayo ba underground rapper mu America abakabi tebamanyi ba Jay-Z abo ba Kanye West nga wagudde ku ba underground rapper MC Saimo bamuyita MC bali wano naye mwana tebampita bemalamu amaanyi ba hip hop artist kyola General Zamba agezezzaako bazaamu amaanyi naye abo ba Big Tree balimba General Zamba yabasika naviyo ba hip hop artist mwemalamu amaanyi mumpite nze ndi mukubi wa rap si mu luzungu si mu luswidi ne mu luswidi gatumukuba nainanga rap yage yo mu luswidi gye nakubira kwesto kya alamina group nve machina vem alamina group nve machina vem listener to question sigo rap musiken de samare sheyina ute mestula lite rumpen ngene mu luswidi nzirina nawo baddo kyezo Isma ndi mubi nnyo mu byokwogera abalala baveeko listener to question sigo black musiken de samare shufia de grader samare alla sheyene ute mestula mindre lite rumpen listener to the most taga police na komer paf hogere upoto refere ndi mubi ikyuli mujendi muyibi olawo njogera ku bya music sirika waliwo abayimbi bemanyiga tobawulirangako kati 6'9" yabadde wano naye big talent bandaza amaanyi Kenzo yabadde ne 6 inch engeri gyabadde munageto kid Kenzo yabadde mugezi Kenzo yekka Kenzo yamulabye naye yamulabye ne bafiiki mukama tewaliwo olaba tulabeko be banyumiza naye nga Kenzo yamulabye Kenzo yamulabye Kenzo mugezi era nabadde neewuunyiza Kenzo mugezi kubanga yategera dde ebyogatta population kati walabe ekyo ekiyimba ky'abalatina abaana kyeba genda olabe ku YouTube yakakita 6'9" naye views my godness kati Kenzo yamulabye abalala tebaatawanye palaso yabadde misinde emisinde ojja gisanga kabaka yabadde yakusiimye dda kati palaso wandibadde oyina kyotuddekaawo n'oyo 6'9" wabadde misinde gya kabaka simanyi mudduka bannange yo movie nkugambye sikuriputi nze kyeswa naye sikuriputi nzibu ndi wano nsoma kyokka ate shooting zatandise jjo batandise jjo shootinga ninga mu wiiki naye omutima abasajja badayirekita bakambwe ate baana bato mwana naye se bakuboggolera tomunyumiza sebo buli muntu wakabe mu kintu kyewe tutuuka wali toleeta ebyayikyuli era mbeera nti newe banvuma ate nze Isma mpuliriza nayiga ku luswidi woba olina kyoyagala olina owulira oy understand naye nga script ziizino bannanga okuzannya kuzibu ikyuli njagala kufuuka akita munsabire ekyo kyonkibasa munsabire empitemu abasajja baga kat no gamba bwoti sebo bakambwe baboggola ate abantu babeera awo noddamu ate baana bato
Oh, no so owulira insult obadde ki yegwe naye ngumi byonna mbigumidde ate karakita yange gye balaba ku Facebook beewuunya n'okwewuunya ze wembeera eri yenza asenga oba omuwombeefu nze liculiga nna kyenjagala newonjiira amazzi sivaawo ku geti ya misi nabaga sirivaawo wendi nekwatawo nga nkokwa misi kigunu ninga nkwa kati ne firimu weeri dayirekita newaba wa myaka 6 nga yandagira nkolerawo kyaŋŋambye I want to be a movie star abantu bonna baŋŋambye iculi onyumira mu firimu wallahi nyumira mu firimu kambereko mu firimu onalebo mwami bagamba if you perceive it you gonna get it. I know I can be what I wanna be. And if I were to hear is, I'm gonna be what I be. I know I can be what I wanna be what I wanna be. And if I can make I be girls and boys, be what Zendi rapper nkoboli. Awo naba nazi ba mezi ba rapa bange ba alukatero ba alukalaini ba masaka bayimbi bange. Oh mama, yeah. Kiri kityeyo abantu bali batya Grace Can kiri kitya mbulira omusajja ensonga nzisolovinge zigwe. Otherwise sina bwe nja zisolovinga nga simanyi musajja nja sigala ntebereza bakididi tibe kididi nanyini mwana okitegeera kiri yennyonyi nyange buli wempita kyokka senga nali manyi okulya akavimbo buli wempita ikyoli gwoliko naye oba ndiko kuki omanyi kyangu nnyo oyinza obeerako n'ovaako nga totegedde oba n'olemerako kati nze aliko ani yavaako njagala muŋŋambe ikyuli gwoliko ono ye yavaako gundi yagwa n'ono yagwa gwaliko naye muŋŋamba bugambi ikyuli gwaliko nze aliko najja waani ng'omumanyi eyagwa ng'omumanyi Prince Omaro tebamuŋŋambanga bamunkwaseeko mu 5 webatengendo Kajjansi Crazy sigiwadde woni 24 hours ng'ebyo ebintu bizze amma ng'omanyi eyavaawo ikyuli naddawo beyasinga beyawangula Real Life Festival ziri mu Amsterdam this time nange nja kubeerayo ngenda kubeerayo mu Real Life Festival zakyali wange bamita MC Rich Street mbuuza ku bantu bange bonna mu diaspora London how are you doing abaana be Craydon awo bakyali bange abasala enviiri n'abasiba Grace ku nviiri Grace mukwano ng'oludde okunkubira kasimu tokyalina bakasitoma ng'osiba nviiri ku Craydon ozimba ebizimbe naye maama wangi ani gwomanyi Segirinya abaana bagaye Isma Segirinya wamujjawo namujjawo agende kamujje n'ekawempera omuwaddeyo mu kyalo kamujje n'ekawempa addeyo mu kyalo ani principal mie twakuba nopo twakaka twagikubale tugimenyamenya mu yawummula yadduka tuyiye baana mannyo aba yakajjayo olubalu waddayo Segirinya down nuwa mutwe matumpa gwa spinning media twakuba matumpa gwa paka we yadduka ate ne ku TikTok tumulumbayo TikTok family mikome nzija love kalungi oli otya ichiri goba abakongo ku internet bagenda bali berijja simanyi basirika Kaluvini Kayanja down yes yerijja ku Sala Yenza aliko amasannyalaze bonna lese nayo ojja kukwatako be baba olyoka owulire sekanyolya gwe muwanvu tubuulire ojja olugwamu nze mbalaba berijja ku Sala Yenza gwe mwerijjeko oba omumanyi full figure wangi ate yakoze eki lumbuye kyetwakola Mr. Update kati ye Mr. No Update talina update yonna kojja bannaye mwogere bulungi
tukyali mu kisiibo ani Noah Mawagali ayo kaye yakkiriza naawe eno pesa agisobola kaye ayobeera eri alinda simanyi Bobi Wine simanyi ayomba abantu si kye tuliko kaye tamanyi LeBron James kaye tamanyi Formula 1 kaye tamanyi French tamanyi rugby kaye tamanyi skiing kaye tamanyi dating tebamanyi abo bintu nze nkyalina ebintu byoyogera n'abantu bingi kiva e Bulaaya era akuyitako wenkunyiiza mu politics nga onsanga mu kiva e Bulaaya. Am I born to make you happy? No. Sometimes you have to get annoyed. Kakati obanga nkunyiiziza wano ng'ogenda ku kiva e Bulaaya. Kiva e Bulaaya watakunyumira ng'ogenda olaba ebisenge bwe bitakunyumira ng'olaba emboozi ya Idi ichuli ye raw material mu buli garden. Bakaye saladi kalesi main good saladi abo saladi bakayanja nvandirwa ichuli ye main chi cash crop olya n'otunda baba mukazi nanansi olya bonywa eyekolera kawanda eyekolera dawa katu kawanda naye ichuli nanasi Godfather taina campaigning material ali mean ali mukalulu naye ayagala bamulonde bulonzi nze ndowooza abantu balaba nteekamu olwedde slogan yazedda poster kyali wange wa divine kumama mwana wange akola obuntu divine lane delivery lane erinnya maama ndyerabidde omwana wange akola artwork yatandise dda ndowooza mulaba tichulineera bali tebasobola tebamanyi campaign tebayina namaanyi ga campaign bagajjawo kojja omulalu I came, I saw, I conquered, made them enemies disappear. Kampala, where I actually come from. Me city, tapa the nation. That's why I actually taken that intimidation. Tebayina signature za campaign. Juli de yombi. Tajisobola kaye. Era, simanyi, Bobi Wine, eksegera. Sala yenza watermelon. Naye kyagala ozunge wakayanja njo ikyana ekyo nazunga n'amabina nazunga. I am giving a warning. Yes. Takema so I conquer, many them enemies disappear. Kampala where me come from, me city top of the nation. That's why chilling nation, not take intimidation. Nah. Tajulia gakonga ajesimba mwa eyo signature mbi kutulina signature zoite bayina ajabu zina atandika eno ye fayiro egendo okuzza kayima fayiro yaweddedda fayiro neggwa nga nemulinda fayiro eggwe nga fayiro tejje ya kayima Same buli saawa yekutte ku yichuli naawe oli yekutte ku yichuli ebyawe byagwa akeerawo n'asalawo video byalikola ayina anyirira nti mutunzi wa tulo gwoba oyagala okugaggawala tunda otulo ti tulo kwata Same bw'otomukwate nti tajja kusasulwa sebo wulira yes osobola otunda otulo weebali goba ogenda ku dduuka simanyi oggulewo otunda obulo otunde gwe buli muntu alina engeri ye naye nga waliwo bali nti tulo kwata Same bw'otomukwate tajja genda mu hoteri ndala sebo wulira Adija Kigozi hips lips tits even fingertips kyamalayo kigonda kiwunya bulungi kiina dark skin bwe kiseka toyagala kimale bwe kikwaga nanansi yennyini enanansi yennyini Ramu mu Dubai kutumiddeko nentumirako Sarah Rich e Dubai nentumirako kyali wange Raji e Dubai
nentumira ko chali wange bamuyita lumbuye John Paul ngali Cape Town Pretoria, nentumira ku Namuga Victoria ngali Maryland New York America. Ronnie nentumira ku Isaac Muwonge chali wange oli wa kabinyanya nentumira ku ani nze ndi muyimbi. Yes. Did you eat or not? Vote Jaja Ichuli for president. Vote Ichuli Osirike. Londa Ichuli abalala yabajja waggulu baali bayikolera busolo nemba jjawo nemba liplesinganya ate nga siri wakuva tugenda logenda lowambo nnyo nkyaloleko nga si byakusaaga nno. Ichuli akyaganiddewo bagezaako alemeddeko beripye kuye bekutte kulinga abakutte ku ntebe ayina w'amaanyi Ichuli yagenda okumanya ku bbali ayina nangeri gyakuleka buddayi yakola bingi yabaleka wala nnyo beegeza bingi n'ebifuna sono tebasobola nga tebalisobola bagezaako ne byalema. Oscar ogamba otakyali wange Jaja Ichuli number 1 all over place world over. Still no Ichuli alone. Londa Ichuli ebiralo bireke. Kajjansi Clays ngenda maliriza naye nga ngendo genda njagala okujjukiza management ya Kajjansi Clays mukwate amategula ga client wanga gasbestos ge yagula agebei over 40 million mugamuwe nsobola okukola omulimu ogwo neetaaga okuba n'omulimu. When you block my job, I will become frustrated. So let us help each other. Mu delivering amategula nsobola okusiiga langi. Failure to do so within 24 hours. It would be a different story. Yes. Till tomorrow. Love you so much. It's always nice to meet me. Ichuli.